bye bateeka mu Bible eziriwo abantu byebakkiriza edda ne babigoba. Ekitabo kya Enoka ekimu ku kisinga okubeeramu ekisinga okwerabika kye kikulaga nti nno Katonda abantu be yatonda Adamu ne Eva baali baddugavu. Tufudde. Lameke yazaala Nuwa endooza Nuwa we yamuzaala ng'omwana mweru nnyo. Lameka n'akuba n'omulanga n'ayita Mikayiri malayika gy'abannyonnyo kye bazadde. So kakati we babanga Katonda yatonda beeru kye kyali mukubizza omulanga yatya nnyo. Lameka azaala Nuwa. Nuwa nga atangaala nnyo okusinziira ku generation bwe zibadde. Kuva ku baabo bonna Balameka be baana ba Adamu, kuva ku Adamu Seezi n'ajja azaala ba Jaredi baani bonna kutuuka ku Balameka n'abalala bonna Bisisera n'abalala. Tebalina mbuno mwoyo ye yabainspiringa, tebamanyi Abayudaaya mwoyo tebamumanyi nako. So oli wagamba mwoyo ya inspiringa Abayudaaya tebamanyi mwoyo. Yesu ye yaleeta ebya mwoyo bo tebabimanyi nako. Abayudaaya Abayisirayiri tebagalira ddala Abayudaaya mu njikiriza eya Judaism ey'Abayisirayiri ebya mwoyo mutukuvu tebabimanyi. Tebira nti oli yayimirira ewantu Katonda n'amukkako n'amugamba emboga eyinza okunyookeraawo bo mwoyo tebamumanyi. N'obagamba mwoyo kanso y'Enisiya ye yaleeta bamwoyo n'ebirala kuwandiika. Waliwo bannabbi abalala abaddako. Naye kyovola nti Bible yaffe ekoba ku Malaki we yabeerawo ndowooza mu kyasa kya 3 BC. Malaki ye nabbi Bible y'Abayudaaya ekoma ku Malaki ekyasa ekyokusatu around byemyaka gya bina. Awo Malaki we yabeerawo ye nabbi eyasembayo. Okuvaawo wonna tetwadda kumanya kubikwata ku Isirayiri. Naye nga history yaliyo waliyo abaddako bannabbi abalala n'abaki naye tebabawandiikako olwaki. Tinno Nekemeya yali yamala dda okubalaga ebirina okuteekebwa mu Bible y'Abayudaaya tebayongerako birala. Kaakati ebitabo ebirala byebiri mu Bible y'Abakatuliki yesinga ku y'Abaprotestant. Bible y'Abakatuliki ya bitabo 74, ey'Abaprotestant ya 66. Zaawukana maama we oyagala kunkomya tutandikirawo oba tugende mu maaso? Abayudaaya tobabulira muno omusajja awasa mukazi omu. N'abajuwa n'Abayisirayiri bano nkugambye bikyusa bukyusa ennaku zino lwakundi kali kyanda naye Abayudaaya poligame kyovola buli kabaka yawasanga bangi. Omuntu alina owasa abakazi bangi. Kakati Abayudaaya b'e Samaliya bo be balina monogame be bakireeta mbu omusajja alina kuwasa mukazi omu. Tekiriiyo. Ne mu biro ebya Bible by'okuwasa omukazi omu si bya Katonda. Ate bya Katonda. Katonda kye yagamba tino omukyala omukazi kyanaava aleka kitaawe ne nnyina n'agenda n'egatta n'omusajja ne babeera muntu omu. Teyagamba nti nno n'awasa mukazi omu ne babeera muntu omu. Osobola okuwasa abakazi 3 mwenna nga muli muntu omu nga bonna beeyita mukyala Nuruddin bonna buli omu yawasa. Ibulayimu yawasa bawasa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nolini ntege once again ndi wano okutuusako programu zaffe zetu tukutuusizzaako ez'enjawulo. Neebaza be twasiiba nabo kisibo kyawedde naye musigale nga mweyisa bulungi. Musigale nga mweyisa bulungi. Tosiba busibi nga season kuggwako ogambe ndi kati ekiwedde abadde aboddemu okubba abadde omwezi Katonda atuyamba atutwalira wate n'ekisibo kyaffe akikkirize. Nyina omukulu Kasozi Samuel ono twogera ku bintu bingi n'olwaleero ngenda kubawa omukisa nyina yampereza ssente n'angamba gamba omukulu mutwogerereko ku gundi ku Bible ayagala kuntankuula ayagala oyogere ku Bible yampereza message ne mugamba nti tuwe ssente tetwakusomera tetugenda bawanga bintu byabwerere teryatuwa musaala. Bw'olaba mu akantu nga kakuyitiriddeko sasula fukagaziye si bwe kiri ssebo. Kakati kakika yayagadde twogeko just Bible yokka ayagala wano ku baana naye nga abaana ba Adamu bano
ayagala ku baana ba Adamu abaana bano abalongo obutuufu bwakyo buli ki enzaala yaabwe kati oyagala tutandikire ate awo njagala tutambulire then naye nga tetunnatandika ekigimusa fatiso ekigimusa fatiso waliwo yaŋŋambye Nudini olabika oyina ettima lwaki bulijjo totugamba kati nabagambye waliwo yakitaddeko ko nga munne yakiteekako n'amugamba wakijjewa nga waliwo yali yakifuna nga ku kyalo abeeyagalirako asirise yalina monopoly kati oli yamuyise busi ndeseyo obusawo wano 2 n'amugamba okijje luddawa n'amutwala nga bulijjo agira so fatiso ali ayo wakisekka emabega nga agenda ku Aga Khan mabega wakatale ke wakisekka buuza ewali bond ewali ekigimusa fatiso oba onkubire ku ssimu yange eya Nurudini Ntego mbuuze Nurudini ekigimusa ekyo ekigenda mu mwanyi ku bitooke kasooli lumonde gwe omumanyi by'olima naye gwe sitomanya nti byetaaga okugimuka kasitomanya nti byetaaga okuba nga bikuwa ebintu eby'embala eby'amaanyi nkubira ku ssimu yange eya Nurudini Ntege 0701 55 85 63 that is 0701 55 85 63 fatiso oba eya CEO yennyini bw'olaba nze sikwata mukubire omugambe Nudini yaŋŋambye nkukubire ku kigimusa 0772 709 933 oba otuse 772 709 933 omukulu tutandikire n'abaana Adamu ono ekituufu yali ani? Okay, kakati Nurudini omuntu ono ke yatutaddemu ssente ate nga njava siikuula buli abaagala okuteekamu ssente abaagala okumanya amazima ku kuzaalibwa kwa Yesu n'ebyaliwo anti njagala okuba bye baba bateekamu ssente n'ebyaliwo Maliyamu nga Joseph yagenda okukola n'amala emyaka 4 nga tali waka yagenda okudda nga Maliyamu ali lubuto Joseph yagenda okukola n'amala emyaka agenda okudda nga Maliyamu ali lubuto tumbu kakati nga womanyi abayudaaya balinanga akakiiko ne kagamba ofunyisa otya omwana gw'otonnaba kuwasa n'omufunyisa olubuto ne babatwala mu kkooti ayagala okubanyumiza ebyali mu kkooti awo nawe ateekewo ssente mbabuulire gye byaggwera ofunyisa atya omwana olubuto nga kuba mateeka gaali gagamba ag'abayudaaya olina okuba nga omuwasiza naye ye baamumuwa kuba Maliyamu yali yakulira muki mu tempo tempo ng'omwana waatuuka mu nsonga tosobola kuyingiza musaayi mu tempo ne bamugobayo mu tempo kati ne baddira ne bakuba akalulu ne bakuŋŋaanya bassemwandu bonna mu Isirayiri ne bakuba akalulu baali bangi n'abalala kaakati akalulu ka Maliyamu kakwata Yosefu nti gwogenda otwala Maliyamu Yosefu yali myaka nga 6 yali mukadde musajja mukulu nti gwogenda otwala Maliyamu Yosefu n'agamba simutwala ne basooka amutisa ne bamusomera ebyawandiikibwa enga lwaki tamutwala yali ebyokuwasa nga akadde alina abaana abakulu abasinga akaana akato towulyangayo baganda ba Yesu Yesu alina ne baganda be kaakati bateekemu ssente mbamalirayo nga Maliyamu yabazaalo ba Yosefu oba ojja kitubulira njabi bamalirayo bateekemu ssente taata we yazaala abaana Yesu alina baganda be tujja kubalaba neki ne baganda eki kye bayogera ku Yesu ne detail wabagaana ebyamagero Yesu bye yakola mu buto Bible byetaakuwa ebyo nja kubibabuulira ate bano abawanuuza eno emboozi nayo twagala ogitugaziyizeemu yawasa teyawasa awo nawo bwe baba baagala nawo nja kubasomesa yawasa teyawasa nze nja kubasomesaawo tobipapya sisika tobipapya naye nga waliwo ekibyogerako ekyo anti bangi wano babadde baŋŋamba bagamba ebyo biboozi twagala bupuruufu kati olwaleero ngenda kusooka mbasannyalaze ngenda kusooka mbagireyo puruufu zino gye ziva ngenda otandika obasomesa nga tewakyali awakana nga nabo bakakasa nga tewakyali awakana so kati awo nja basomesa abaagala okubasomesa nga Solomoni atandika obulogo nga bamuwa ne magical ring awo nawo nja basomesaawo ono mu Bible King Solomon obulogo obwali ku Solomoni nga mulogo mukungwa mama ne batuuka n'okumuwa empeta n'agiwa akaana ogundi Stanike yali anuunangamu omusaayi omanye kyali mu kuzimba tempo Solomoni yalina akaana ke yali ayagala naye Sitani buli kiro ng'ajja n'akanuunamu omusaayi mu ngalo akaana ne kakonziba akaana Solomoni n'akabuuza nkuliisa emmere ku omusaayi lwaki okonziba
ne kamubuulira Solomoni mu Katonda kwe kumusindikira ring eyo magical ring nawa malayika nti gimuwe era n'olaba pastor beesiba empete ezo eddogo liba mu mpete ezo kamala mukama yagiweereza lifuuka litya eddogo anti kaakati amaanyi ago empeta ge yako naye musika nemuyigiriza amaanyi g'obulogo aga buli kimu abalala bonna kwe baatandikira abantu okuloga bakujja ku Solomoni okusinga Solomoni okusinga yabayigiriza ebyo byonna okutunulira emunyenyo omulogo akulogera ku mwezi agutunulira bati n'agamba n'akuloganga bakusanga okutusa n'akuloganga teri mwezi nga newogenda n'omunoonya mu nsikiza tomulaba n'akuloga kumwe omanyi gwebiri kumwe emyezi egyo abantu bagikozesa okulogera ddala balogera ddala bannaabwe naye ng'ebyo byonna amagezi Solomoni yagatandika awo nawo nja basomesaawo waliwo nga nti mubuuze Morini Adyeri anga omusajja oyo yayogerako ku basezi byonna ebyo tujja bituufu n'abasezi gye balinga ne birina ne science waabyo awo wonna nja kutuukawo mbalaga professor obijja waggwe no abantu kye balina okumanya olaba n'ekintu kye bayita vision vision si kyekintu ekiri awo nti oli yeeyoleseddwa buli lwokeera ng'olowooza ku kintu emirundi egisinga n'odiini olaba abayimbi abo bakingi saha ayiya oluyimba ne lutuuka ne lumulema bw'alumaliriza n'agenda yeebaka mutule aloota ekiddako ekyo bayita vision awandiika firimu script awandiika neetuuka ku paati n'abulwa kyateekawo n'agenda yeebaka aloota ekiddako n'akiwandiika nawe gwe nalaba nga ye bw'aba ayiya bigaana ng'agamba mumpeeyo ku miti awo n'akuma ekibira ku mumwa wano obwongo butuuka ne bwextendinga ekyo kye bayita vision kaakati naffe abasoma tuuka nga abaliko vision n'otuuka ebintu ng'obiraba nga wogera kano okagatta mangu nakiri obitegeera mangu singa obisoma n'obigatta mangu so kaakati bino byonna sitole ziri awo nja kujja nzibawe n'obukakafu naye obukakafu eyagambye abaana ba Adamu abasinga we abalongo gwo bajja wa manyi abantu bonna abasinga we baagala naye n'udiini ngenda kufuna komenti okwo nnyingi abamu nga bampisaamu eggaali ono anyumya biboozibozi tebiriyo tebikola ki so kaakati mbula okusomera comments negenda maaso kaakati okubasomesa obulungi abaana nina ekitabo ekimu kyenjagala okufuna kyennina wano kiri complicated mukko bayinza obutategeera bulungi wenna kibasomera nina kyenjagala okufuna mbasomera ekiri simplified then ndyoke mbalage abaana ano scriptures kuba kiri mu chapter ya 9 mu eyogera ku baana chapter nja kujja njibasomera okuddira ddala awo naye kyenjagala okusooka okujjawo abantu bamanye ebitabo bino byangenda obasomera okujjamu Adamu bwe yazaala bagenda kuvayo bagambe si bituufu byakiyaaye byali byaki njagala nsooka embalaga ebitabo bino njagala obireete kuba nyina muwala wange wano Irene Lukwago y'omu ku basinga okupostinga waako abantu gye basinzireyo ne balyoka babuuza ebibuuzo negena maaso kaakati njagala olwaleero kyenjagala okusooka okusomesaako njagala kujjawo abantu kye bagamba ennyo nti canonist of the Bible nga kitegeeza ki nti kanoni waliwo kanoni ze basinziirangako okukola ki Bible eyo okulondamu ebitabo era ne batugamba nti inspired by the Holy Spirit kyenjagala nsooke mbasomeseeko ngendo tuuka okubagirayo ekitabo ekyogera ku bulamu bwa Adamu ekibala kye baalya ekituwaako details characteristics ez'ekibala zaali zitya ekinyonyola Kayini yatta atya muganda we Eva yazaala atya Adamu okufa baani abaamuziika tine Katonda yajja n'atuula we baamuziika ebyo byonna tujja kubiraba njagala bigenda otuuka okubisomesa abantu nga tebajja kugamba tebyali inspired by Holy Spirit ovola baabisunsula kyenjagala okusooka okulaga abantu Bible eno okujja nga bagisunsula bajjamu ebitabo ne balekamu ebimu kyava ku ki era ndaga abantu nti kye babagamba mbu inspired by the Holy Spirit X tekiriyo tebakako mwoyo mutukuvu tekibanga nayo oli naafuna amafuta naafuna okwolesebwa n'awandiika nga Moses kaakati kantandikire ku Moses nga Moses kantandikire ku Moses so ekitabo kino njaga kusooka okuhandolinga aka Moses nti ekitabo kye ngenda okubawaako
ekirimu ebikwata ku bulamu bwa Adamu okuva kutondebwa okutuukira ddala ku mataba ga Nuuwa byonna ebyaliwo awo mu Bayibuli yaffe gye tulina ey'Abangalika n'ey'Abaprotestant n'ey'Abakatuliki mulimu 4% ekinene nnyo ku kunnyonnyola ku ebyo. Bayibuli yaffe gye tulaba simanya Genesis ennyonnyolako ka 4% kokka ku 100 ku byaliwo ate ebitabo biri ebirala bye binnyonnyola Bayibuli ennyonnyolako 4%. So kaakati ebitabo bino ebinnyonnyola gye biri naye kiki nti we tubijjayo ne batugamba ebyo baabisunsula baabigaana kyenjagala okubalaga nti tewaali kusunsula kwali awo tekwalimu ati yenna omwaka mulamba n'ekintu ogwaki ogw'okusunsula ebitabo ebyo ng'ogamba bagamba gwali mwaka ki bagambye gwali mwaka mu bisatu eyo ani akulimba leka kuwabya bantu so kaakati nze kambasomese ojja kweddamu weka nti gwali mwaka njagala okusooka okulaga abantu nti kaakati ekitabo kino kye ŋŋenda okuhandolinga ennyo abantu kye baagala ekijja okunnyonnyola abaana ba Adamu tematema ekitabo kino kigwa mu bitabo bye bayita Forgotten Books of Eden. Forgotten Books of Eden. Then ate waliyo ne bayita Lost Books of the Bible. Lost Books of the Bible. Bino byo bya New Testament, Lost Books, era ebitabo biwera ddala kumpi nga 15. Tebabiteeka mu New Testament. Deliberately babyali tebinnajja. Byonna ngenda kuwa ensonga. Genda maaso. Then Forgotten Books of Eden. Mulimu ebitabo bingi. Mulimu ekitabo ekya Testament of Adam and Eve. Oba kye bayita conflict between Adam, Eve and Satan. Conflict between Adam, Eve and Satan. Yes, lwaki tulina amannya ga mirundi mingiko nti awamu bakiyita Testament of Adam and Eve, ewa ne batugamba the revelation of Moses. Wano we wali ensobi mwenna ne babawabya. Ebyo byonna bitabo byanjawulo. Nedda kitabo kimu naye bakiwa amannya ag'enjawulo lwaki? Ana bantandikirewo okusomesa abantu. Tema. Njagala bawulire. Kaakati era bimu byenja okusomesa nja kujja mbasomese ku mizingo gyonna gye bajja mu Bayibuli. Tandika okulaga emizingo gyabanga bwolaba omukeeka kwe baawandiikanga. Olumu ne tablets ku mayinja kwe baawandiikanga. So byonna ebyo bye musoma ebya olubereberye biki baabijjanga ku mizingo egy'enjawulo. Ebyo bene byo mirembe mizingo egy'enjawulo. Emizingo gino gyazuulibwa mu biseera eby'enjawulo. Yes. Bayibuli eno omuzingo ogusinga ogumu oguliko Bayibuli baguyita Dead Sea Scroll. Ogwo tujja kulabako. Nagwo muzingo baguzuula ku Dead Sea. Dead Sea y'ennyanja eri mu Isirayiri awo. Ennyanja eyo ya munnyo nnyo. Bakiyita hypersalination. Omunnyo omungi nti ne woowugako tebakukiiza yadde gukuyingireko mu matu ojja kufa ne mu maaso. Era bagaane gakuyingira ddukirawo amalwaliro gali kumpi. Naye eryennyanja owugirako bwoti nga tolina na kidoma tomanyi na kuwuga n'otokkaayo amazzi gazitowa. Kaakati awo bajjawo omuzingo ogutagambika gwali mu mpuku. Ng'eyo gye baagukweka. Ogwo guli awo Dead Sea Scroll. Kati waliwo Armenian Scroll. Ogwo gwali mu Armenian Scroll. Oyo gye emizingo gyakola kinene mu kuwandiika Bayibuli zino zonna zikompayiringa. Ne tugattako n'omuzingo ogumu. Guno gwe gwabuzaabuza abantu ne babalimba nti n'ebitabo bi Revelation naki byawandiikibwa Moses. Omuzingo guno baguyita Codex Sinaiticus. Nga guva mu Sinai. Oyogedde. Omuzingo guno gwazuulibwa ndoza lwali 1844. Awo 1844 obocha before nga Yesu tannabaawo. Nga Yesu waali ng'amaze okubaawo. So kaakati yes nga Yesu amaze okubeerawo. Era eyaguzuula omusajja ono ngenda kumwogerako nnyo kuba ye yatabula n'ayonoona abantu. Njagala abanaateekako comments bonna basooke bakebere. Asooka ambuulire ani yabagamba oba yabulira kalidinaali oba pasayina n'amugamba nti nno ekitabo kya luberebere Moses yakiwandika. Njagala oli ambuulire obujulizi abujjawo obugamba nti kyali kya Moses. Yagenda ku lusozi
Yesu Katonda n'ayogera naye. Awo yali ku mateeka. Bye ngamba bye bazzeemu bo wano mu comment. Mbuya Moses Katonda yali ayogera naye nga bw'awandiika era kibola mubuulira n'obuzaale bwe. Ani akulimba. Tandikira. Okay, njagala oli ajje akigambe ajjawo ekyawandiikibwa ekigamba nti Moses Katonda yamukkako n'awandiika lubereberye nti Moses omuntu eyabuzaabuza ensi yali musajja baali bamuyita Frederick Constantine Lobegot Von Emperor Von Tichendorf kangaddemu amanya bonna bagende bamunonyeza yali biblical scholar era professor University Leipzig Germany 1889 we yazuulira omuzingo guno baali bamuyita Lebegot Frederick Constantine Von Tichendorf. So oli atekamu butesi Tichendorf bajja kukule. Tichendorf yali musajja yatwala obudde n'asoma eddiini e Germany n'anonyeza ku New Testament n'agizza wali ono agenda okujjanga King James yazaggwa nga bawandiika dda yes nga bawandiika dda naye njagala okulaga we yava okugamba bati King James yawandiikira tebabagambako nti ebitabo bino bya Moses tekyaliwo wabula ono ye yaleeta nti nno ebitabo ebya Pentateuch oba ebitaano ebisooka byawandiikibwa Moses ono ye yakiteekawo mu buwandiike era ku records ye kawe tujja okusanga we batandikira okubiyita 1889 okubiyita nti bitabo bya Moses emabega yonna tewali yakigambako nti bya Moses Zemba wa facts. So, kakati mwabadde ne bagamba ebitabo ebyo byawandiikibwa Moses njagala oddeyo mu bannabbi bonna yakyogerako nti Moses yabiwandiika oddeyo mu batume oba waliwo yakyogerako ojoddeyo awo wonna ku councils ezaatuula ez'enjawulo nja kulaga ku bukatuliki abaakola kanoni n'ensiya yonna tewaliwo bakyogerako ate n'ensiya ku kanoni y'obukatuliki okusaba bitabo ky'abakatuliki bye bakkirizamu n'ensiya teyaliiko nnyo kanso ezaaliko kwaliko kanso y'e Rome after Nisia Nisia yaliyo bisatu zalinga 15 kakati kanso y'e Rome yatuula eno ye yasooka yaddawo okulonda ebitabo abakatuliki bye bakkirizamu oba kanoni y'obukatuliki e Rome Council of Rome eno yatuula mu 382 eddi nga ne gundi yafadda nga ne Yesu yafadda ne Constantine Constantine yatwala obukatuliki e Rome oba Paulo yatwala Paulo teyatwalako obukatuliki Paulo teyabeerako mukatuliki temutawaanya bantu bwanna Paulo teyabeerako mukatuliki professor teyabeerako mukatuliki yali muki Paulo eddiini gye baalina ne Yesu teyabeerako mukristaayo teyabeerako mukatuliki ne Petero teyabeerako mukatuliki eddiini Paulo gye baalina we baabuulira baali bagiyita dewwe ab'ekkubo lyerinnya lye beeyita era okutandika okubayita abakristaayo kyatandikira yali nkerabidde akabuga ngera mu ttaka awo akabuga gye baatandika we baagenda nga baava e Yerusaalemi ne bajja nga babuulira Yesu bye yabuuliranga ne baga be bano abagoberera Kristo ne babayita abakristaayo obukristaayo bwatandika Yesu ng'agenza ova emyaka kumpi nga 20 ne batandika okuyita ababuulira Yesu bye yabuuliranga tesabbiiti yagamba tibebana abakristo ne bava mu bekkubo olwo ne babayita abakristaayo abagobezi ba Kristo olwo batandika okubayita abakristiyani sawa wonna ne batambula nga abakristiyani ba Petero ne babuulira nga abakristiyani ba Petero bonna ba Paulo bonna ba Timoseewo n'abalaba agamba bagera bya Yesu Kristo n'abafuula Christians sawa wonna ne babuulira so there was no religion called Christianity teyaliwo wabula baba wabuwirinnya nti abagoberera Yesu teachings za Yesu be bano we bavanga e Yerusalemu ne bajja okubuulira gundi awo mu ttaka awo waliwo Kolinsi waliyo n'akatawuni nkeerabidde nnyo gye baasooka era ne ti awo tekali mu bino ebiri gundi ebiri popular nga bw'ogamba Istanbul waliyo Alexandria kuba ze zimu ku zaali diocese ezaasooka waliyo diocese ya Alexandria Egypt n'abeerawo ey'e Kolinsi n'abeerawo ey'e Rome
eye Jerusalem naye waliwo kenneerabiddeawo so kaakati awo bwe bukristaayo kaakati kanso eyasooka okuteekawo kanoni ey'obukatuliki ye kanso y'e Roomu naye eno nja kujja nzitunulako mu detail mbalage we baatandika n'okulonda ebitabo by'obukatuliki kati gwagamba nti baali inspired nga kanso njagala kuwa waliwo wano Ankara Istanbul ebyo bipya nnyo ebyo bya Izmir ebyo bya kaakati anti ono agenda n'abuuza agamba nti no Antalya Azmir obubuga bwa kaakati byakyuka dda Bankala tebaaliwo Angenhab ebibuga ebyaliwo luliwe waliwo Birewudokiya Efesiyani Filistia n'obeera Thessalonika bye byaliwo gundi Collins Gazintepu Simanya Basa ebyo bireke nnyo ebyo Trabzon ebyo bipya nnyo tebirinawe biriwa ebyo byakyuka nnyo ne mu Bayibuli tebabimanyi nako ebyo byonna Diyabaka kambiveeko biveeko ebyo tebitumalira budde so kaakati mbadde nkulaga nti omusajja ono Omujamani Tichendorf yatambula n'asooka Nezalandi n'agenda mu Italy n'agenda n'alyoka akkirira mu Middle East mpulira wakirira mu Middle East omusajja ono Omujamani professor yasoma theology ne philosophy ono ye yabagamba mu ebitabo bino bya Moses anti yali professor nga akoze okunoonyereza okumala so kakati we yatambula n'agenda mu Middle East n'agenda Syria n'agenda wa laba wagenda paka Sinai wano ku lusozi ku Photo Hills oba ku slopes za Sinai waliwo banks za mugga yes slopes za lusozi ku mountain Sinai yagendayo ndoza lali 18 awo 42 paka 44 ng'ali mu Middle East akola kunoonyereza laba mu kutambula wagwa ku gye bayita St. Catherine's Monastery St. Catherine Monastery esangibwa ku lusozi Sinai awo bagizimba 548 ono agenzeyo 1800 548 bazimba St. Catherine Monastery era kino kyekigo ekikyakoze record mu byafaayo by'ensi okubeera nga kibadde inhabited for so long nga mulimu abamonko tebakikubanga tebavangawo so abamonko abo bakizimba 548 abamonko ne batandika kibeeramu abamonko bano baafuna ebitabo bingi era ekyewunyisa omusajja ono yatuuka ku bamonko yasangawo n'ebimu bye baali bakumya omuliro nga naye byonna byali bitabo byawandiikwa ku mizingo ng'emikeeka by'Abayudaaya era twafiirwa information nyingi ebintu bingi ebyayonooneka lwaki ebitabo bino abantu babiddusanga mu biseera biri ebya dark ages ebya gundi persecution gwe nagambako Emperor Diocletian bisatu awo yayigganyanga buli eyebitambo simanya alina kyasinze ekitali kyabo n'abagamba na buli mizingo gyonna gina kubeera property ya Roman Empire buli agulina guweeyo bw'otoguwaayo gwakufa abantu baddusa emizingo egyo bebawamba Roman Empire eyita buli muzingo bagugireetere nga wono kuba yali nnene noba nti ekisolo wali abayina emizingo egyo gye gibawaganyaza nti no Katonda w'Abayudaaya n'Abakristaayo Yesu n'agamba mu Roman Empire yonna tetukiza muntu n'omu kuba na muzingo gwogera ku Yesu na gwogera ku nzikiza ya Kiyudaaya gyonna mugireeta oba si ekyo mujja kufa abaana baddusa emizingo kyova egisinga gyonna gyaggweranga mu mpuku egisinga baasima misime era egisinga gyonna bagireetanga egyali emiwandiike ng'ensonda zaayulika ebirala byayulika kati bagattanga bugasi kyova olaba abaakola kano oba abaawandiika bayibuli zino bagatta walingawo scroll oba script ne script B, C, ne emizingo gyalinga gye bagattanga ne bakompeyalinga ogw'Omwameniya gwayogera ki ku lubereberye ogw'omu Buwalabu ogwa Alexandria ne bajja nga bafuna information kaakati abataakompeyalinganga baakopanga bya muzingo gumu ne babiteeka mu Bayo kati abaakoppa Genesis baakoppa bya muzingo gumu ne beerabira nti no waliyo ogwali ku Sinai waliwo ogwali Alexandria ogwina information yendala Genesis already yaliwo anti Genesis nga persecution tennabaawo Genesis anti nkulaga akuba ebintu bino binene nti ombuzo olumu ngena nti njagala nkusomesa okuva ku Bible yasooka okuteekebwa awamu ne bagamba bino bye bitabo ebikola awamu Bible yali Bible y'Abahebuli ey'Abayudaaya
ye yasooka. Bible y'Abayudaaya bagikompayiringa ndi kuba emizingo buli muzingo gwabeeranga separate. Ng'osanga Genesis gulinga mukeeka ogwo guli wali, omulala guli eri. Kati baasikayo omuzingo okuli Genesis, okuli gundi kuva, okuli ki, Abayudaaya ne bagikopa ne bagiteeka awamu. Olwo ne bakola Tola. Yes. Omuzingo gumu. So kakati lwakuba ebyokwogerako bingi simanyi oba onozijjukira ntandikirawo ku Bayudaaya nsooke nkubaleyo omusajja ono eyazuula ebitabo bino era mwe tujja bino ebitabo bye tubasomesa. Ono atali mu Germany. Omujamani gwe badde nkugamba nti kakati watuuka onzizaayo wali ku Tola obagikuŋŋaanya. Oŋambye Tola Genesis bakolako ekintu kimu omuzingo gumu ne bakola ojja kulagawa. So kakati ono gundi Tichendofu bwe yatuuka mu monastery yasanga abaliyo wano ku Sinai. Monastery zino zaabeeranga n'abazikulira babayitanga ba Abbot. Naye Abbot yalondebwanga kuva Rome. Nti Abbot wa monastery ye Yerusalemi eye Sinai nga Rome yebalonda. Lwaki? Bukatuliki anti bwe wali wawamba ebiseera ebyo. Awagundi yali yamaze Constantine yali yajja ddono nkugambye bagisimba monastery 548 nga Constantine yajja dda tegeza monastery bateekamu abasisita abafa bonna ne babateeka tebyaliyo ebyabasisita edda. Byajja buziku ba St. Francis ba St. Augustine of Hippo be batandika ebyo ebyabasisita tebyaliwo. Era Francis bajja ddi bo bajja mu myaka ki? Bajja luvannyuma wano 4-5 nga Constantine yamala dda okuwamba Obukatuliki. Constantine ye yawamba Christianity. Baaposo ba Petro gye baabuulira Constantine n'amala n'agiwamba n'agifuula n'alyoka agifuula a universal kyekiyisa Catholic ye bonna wonna universal religion. Constantine baali luli nga bakyagoberera nzikiriza ya Yesu bye yabuuliranga. Constantine olw'okubayigganya bano ba Diocletian, Constantine najja n'ayisa kye bayita Edict of Milan ekyawa obukristaayo eddembe. Era ne balangira okuva na leero Roman Empire ffenna tusinza bukristaayo. Naye obukristaayo bwe tusinza Constantine yagamba mulimu bingi bye mulemye okukkaanya. N'olwekyo musooke mutuule mukkaanye ku ebyo. Yesu mwana wa Katonda waali debate, nja kulaga debate eyali waawo. Ddala Yesu mwana wa Katonda waaliyo abasajja ba Alien yawakano kamala. Nga ye agamba ki Alien? Yesu si mwana wa Katonda. Nga ye Alien agamba nti nno ki? Empaka ezaali wali. Oyo mwana nga ye agamba mwana muzaale waku. Nga yagamba Yesu nabbi bunabbi si mwana wa Katonda. Abala mwana wa Katonda baamaliza n'okwetta abamu babassa okubajjawo okusobola okukkiriza abantu nti mwana wa Katonda. Ebyo nabijja kubikulaga. Ne badda ku Trinity obusatu bwa Katonda tebwaliwo. Era wona musala bya Constantine. Anti baatuuka Constantine ekyabayisa kansa ez'enjawulo nti mujje mufune conclusion ku status ya Yesu. Yesu mwana wa Katonda oba nedda. Ne balyoka bawakanira wali ne basooka bajjayo ebitabo nga Yesu si mwana wa Katonda. Abantu ne bagamba tumufuule mwana wa Katonda. Bajjenga ebitabo si mwana wa Katonda. Si mwana wa Katonda. Naawe okikkiriza? Katonda tazaalangako. Newobuuza Abayudaaya ekyabaganya Yesu. Ng'obagamba mu Katonda yazaala? Namukkiriza ng'Abasiraamu. Anje Abasiraamu bagamba. Nakugambye ebigatta Abasiraamu n'Abayudaaya bingi biringa 60% osinga Abasiraamu n'Obukatoliki ne Christianity. Ebigatta Abasiraamu bingi naye nga n'Abasiraamu ekibigatta ki? Kino egimu ku misingo kyekibagatta ennyo. Emisingo egyo gyayamba nnyo. Lwaki nja kulaga ensonga. So kaakati ebyo byonna mbadde mbikulaga osinako kwatulaba njagala obe ng'owulira. Yes, naye nga nja kubireeta mu detail tugambe tukwate ku kansa yakyusa. Kyebasasula kyetugaziya. Yes, byonna nja kubigaziya yadde nga mbireeta olw'okunnyonnyola. So kaakati kansooka enveeyo nkuze nti omusajja ono obadde ombuuza ku byabafaaza n'abaki n'enkuzaayo akatono. Nja kujja nkulage n'abafaaza n'abaki we byatandika nkulage ne kansa ezaatuula okukkiriza abantu nti abafaaza tebalina kuwasa. Ne force gye baateekamu bafoosinga temuwasa. Baateekamu ne force ne bayisa kansa yeegi negamba ebyokuwasa ffe tubifudde tteeka teri kuwasa. Lukumi mu bina olwo bayetaka bawasanga naye ne bajjanga bateekawo paka kansa ey'olukumi ebina ndowooza yali kansa ye Trent ye yatuula ne bayitaaba
ne bagamba ebyokwanga ekyabalemesa bagane bafaaza okuwasa nti myaka egyo waliwo enkola eya feudalism. Feudalism taata we wabeeranga n'ettaka ng'omwana wo omukulu yalisikira kye bayita male preference primogeniture. We wava omusika nti ye mwana omukulu naffe eno bye twakwatanga byavanga ku male preference primogeniture tinudi ni wozaala abaana abalezi 8 yalina okubisikira kyovala ne bakabaka ba first born be babanga bakabaka baali bagoberera ekyo male preference. N'abakyala bano battanga abaana b'abanaabwe abazadde omulembe tufudde. So kakati male preference kati kyekyaliwo mu biseera ebyo 1400 mu biseera bya feudalism ng'oli waaba n'ettaka eryenkananga Buganda waafa mutabani we yamuddira. Kakati Catholic Church Roman Empire we yagwa Catholic Church yaddawo nga ye force y'amaanyi n'etwala amataka mangi. Kakati we balondanga faawo w'ekigo kyeri we yafanga abaana be bagasikiranga. Obukatuli ne bugamba mumanyirani property zaffe ne bagamba teri kudda mu faaza yenna gwe bawa omulimu ogw'okuweereza okuzaala bajewo ky'abaana okayanira property z'obukatuliki. Chovola onkutte mu ngalo nkukutte mu ngalo chovola bane kakati wakanya leta Bwino nze njaba kuba Bwino nze sijakaya kwanyale awakanya babajje kukwasa lwa kutwala bintu byabukatuliki. Yes faza bo yafanga ng'abaana baga bintu bya kitaffe abasooka okugamba nti no tebawase bagoberera teaching za Paulo yagamba okuwasa n'obutawasa olw'obulungi bw'omulimu gwa Katonda osobola obutawasa era Paulo teyawasa naye nga Paulo ensonga zinnazibagamba Paulo yali musajja mubi yayina eriiso lya nsenke kali kasajja kampimpi ng'abantu tebakalabawo nga buli lwe kwogera bakawakanyira kye kyaleeta n'enkaayana mu kyaki ye Kolinsi lwa Paulo nfaana naye nga tetusobola kufugibwa muntu bwatyo abakolinso ne bagamba nedda so kakati teyawasa kakati na advice ng'abakola ogw'okubuulira ne bataali wasiza kakati we waava ba St Augustine obutawasa so luli kyali deliberate weeyagalira wekka naye kakati kanso ye Trent ye yakifuula etteeka nga balabye abantu basikira abaana basikira ebyobugagga by'obukatuliki naddala ettaka ebyo so kakati ekyo nakyo ndi kihandula tuzeewo omusajja we yatuuka ku Sinaayi n'agenda agwa ku bamonka ababeeramu nga balina library nga muli emizingo egy'enjawulo emingi kuba abantu baffe buwadde ne balowooza nti emizingo abasamaliya balina emizingo abakibo nabona ye empandiika gye bakola bawandikanga ku mizingo. Emizingo guba gutya emizingo kibanga wolaba omukeeka kakati oli we yaddanga n'awandiika nga bafuna olumu ebyoya nafuna ink tewalinga ink bakozesanga masanda oba ebintu oba n'okutabula olumu balina bye batabulanga ink kuba baali bakola engoye za siliki biki byonna tekinologi baali bamuyina kati batabulanga oli n'ateekamu n'awandiika awandiika ava waggulu akkirira n'addayo n'ayambuka n'akkirira n'amala kyamaze owandiika n'akiza ggulu n'awandiika n'akigenda ne kibanga mukeeka era bagiteekangamu n'obuti obuti bwe bawodde obulungi ng'oli aguzingulula bw'ati era gwe omuzingo Yesu gwe yasoma mu tempo ne bamuwa ekitabo kya Isaaya bamuwa muzingo n'abikkula ati n'asoma kati Isaaya yenna omusanga ali ku muzingo gulinga mukeeka oba kapeti omuzingo kakati abamu abaalinga gye bali tewali mizingo kuba emizingo egyo nagyo gyakolebwanga mu ki baagikolanga mu miti emisikamoli oba fig tree oba gawolaba emituba baagikolanga nja kubalaga ekiri Bible n'emituba contradiction eri awo ku mutuba awo ne Bible awo n'ebiri awo so kakati emituba egyo baagikozesanga olwo abaali mu bitundu ebirimuko emituba abataali mu bitundu bakozesanga kile tablets ezitya nga woddira bulooka n'ogikuba n'ebeera n'ensonda bali baasambanga ebbumba gawolaba erikola ensuwa ne baliseeteeza bulungi ne likola ngaki nga ne bakola saako nga kisiraabu asisaako nga kisiraabu ekyenso triangle rectangle kakati oli najja ne bapaintinga nga bakoze nga woddira bulooka n'ogiwandiikako n'akati kakati n'ezo tabuleti ovala n'amateeka gaali ku tablets weewaawo ezimu zaabanga za mayinja so kakati ebitabo byonna ebisinga ebyo baabiwandiikanga ku mizingo
oba ku tablets kire tablets oba ne bawandiika ne ku columns badyanga column ngaawo we tulikodingira eyo ne bagikola nga ya mayinja ne bagawoola bulungi ne bawandiikako linajja n'akantu n'akalakata ne bawandiikako kati nga woolaba nja kulagako olumu ku Hammurabi's code nti n'amateeka Moses yagakopa wa Hammurabi ne babagamba mbu yagajje ku Sinaayi naye alina gye yagajja ate wali omulala yali wakabye nnyo ku mateeka bagamba amateeka gatandikira Isirayiri mbu amateeka 10 amateeka wano twatwogera ku mateeka agasinga gasooka Misiri amateeka 10 gonna bagajja mu Kemet laws ag'e Misiri bagajje no Misiri Kemet laws nja kusomera ku Kemet laws zihandolinga kumpi constitution zonna ez'ensi ziva mu Kemet laws wotwa byonna biboogerako Kemet ye modern Egypt si modern ancient Egypt eyedda andi ngamba kati je tuyita Egypt iliwo kati yali etwalawo wonna okuusi Egypt akusumu zonna zaaliwo Kemet be basooka abantu babuuza n'oludini omusajja andi bagano oli naye ayogerera nnyo mu show ebintu bino bizibu bya kunnyonnyola omuntu baleke naye awo nja kutuukawo so kaakati emizingo ngikunnyonnyodde nti ebimu ebyawandiikibwa bino babiwandiikanga ku mizingo abatasobola kuwandiikanga ku mizingo babiwandiikanga ku kile tablets naye ezo zaabulanga naye era webajja archaeologists webajja bavumbula bazuula ebimu bikile tablets nga bwolaba ekipapajjo ky'ensuwa kiwangaala ebimu babisuula naye ng'osanga kyamenyekako olumu ensonda kyamenyekako wano ne bakiteekayo ne baleeta abakugu mu Luyudaaya oba olw'Ebbulaniya ne bajja ne batandika okuinterpretinga wano yali ategeeza bino na bino nti ogugwogera ku kino nti naguli omuzingo gubyogerako ne batandika okukomparinga ne bajjamu ebitabo bye tulina nti lubereberye bagatta tablets ne bagatta ezakire ezaki ne bagatta n'emizingo gwe bajja egi ne balyoka bawandiika bino so kaakati omusajja ono we yatuuka yasanga balina emizingo mingi ng'egimu babadde bagikumisa n'omuliro kubanga tebamanyi mugaso library ejjudde emizingo ku Sinaayi naye tebalinaako era omusajja ono yagigula buguzi mubinguze bino naye kyamutwalira emyaka 2 okusobola okugula nga yabagaininga dda nabo bannaye mugunguze ne bamugamba tetusobola gukuguza kuba Abbott akulira ekigo yalina okusalawo naye yaziba monko kuba Abbott mbawulira mama Shaolin monko baani abo batandika dda batandikira bakopanga nerina ba Shaolin ba Abbott baki so kakati Abbott yaliwo yali yafa kati nga Rome yeyina okulonda Abbott kyatwala emyaka egiwera okulonderayo Abbott we balonda Abbott ne bamusindika Sinaayi oyo ye yakkiriza n'awa Tichendofu n'alyoka amuwa omuzingo ogwo era bamuweerako n'emizingo emirala nagyo giriko beja waliwo kakati gwe bayita codex is it Augustus ogwo baaguwaako empula we Prussia ate omuzingo omulala naguno gwennyini gu codex Sinaiticus baagutwalira Sir Alexander ow'e Russia kuba ye yateekamu Tichendofu ssente agende bino byempulira abantu mbatamiiza anize buli kyempulira nga nkikubuuza ati bingi ate bonna bipya mu maaso g'abantu byonna bipya nyina bye nawulirako bino nti omukulu omurasha yaani ono Trump Putin Vladimir yagamba ayina waayina Bible entuufu ayina waayina Bible entuufu yaggulawo ko n'agenda kuggulawo mbakakasa ebitabo ebituufu ebiri wano mbalage n'ebifu bye muyina omusajja talimba omurasha yagamba Bible entuufu yagirina eno tuli ku byaffe naye eno tuli ku bulimba abijje alimbulula ensi nedda kakati era ngenda kujirayo na wano ngenda kwandolinga Katonda sikutte ku bya Putin kuba ye yabalagako ntino yalekatako ne Yesu omuddugavu naye yamuleetako nga Yesu nabagamba nti no era nga balina negundi tempe ezimu gye bamupeyintinga ku ndabirwamu naddala mu Ethiopia banegwa Ethiopia awo wali ekigambo lwakuba babafutiza nnyo ne bakweka amazima gaawo naye njaga kulagako na wano ku bya tugendako kamalize wano so kakati omusajja ono abaamuteekamu ssente okuva mu Europe ajje Italy agende Sinaayi buli wamu nga bwanonyereza Sir Alexander ow'e Russia yamuteekamu ssente kati era olwafuna ku bombi ono von oba olio von Tichendofu
n'abarasha bamuteekamu ssente yasooka ow'ejjamani n'amuteekamu ssente n'afunayo omuzingo gwe yayita gundi Codex Augustus n'agutwalira gundi baali bamuyita Frederick Augustus owa Prussia n'agumuwanga ekirabo bye wantuma gugwo gwendeese ogwo nagwo gulina ebyago kaakati n'addayo ku luno eyamuteekamu ssente ogenda kumala emyaka 5 oli eyo etambula eyamuteekamu ssente ezinaakola buli kimu yali Sir Alexander ow'e Russia bwe bayita bazza kabaka w'e Russia Sir Alexander asooka yamuteekamu ssente era olwafuna omuzingo Jowana emyaka nga 4 Sir Alexander 1841 ye yisa kye bayita Emancipation Act ya Russia n'agoba obwa slavery so byali bisaba bya Sir Alexander era oyo ye yalwana ne Bungereza mu Crimean War 1853 Sir Alexander kati ye yateeka mu musajja ono genda onoonye ebiki ebyafaayo ebiryawo bwe yagenda n'afuna omuzingo guno gwe nkugambye ogwa Codex Sinaiticus gwe yajja n'agutwala e Russia kati Sir Alexander kye yakola n'alagira bamukoperemu copies 6 bo ne basigaza oligina omuzingo ono ne bamuwa najja nayo mu Europe bw'ajja mu Europe ne batandika studying omuzingo ogwo ne basuula nga gwe gulimu ebitabo bino byonna bye nkugambye conflict between Adam and Eve and Satan ne bazuula testament ya Solomoni ne bazuula ekitabo kya Ibulayimu mwe kye mutalina mu Bible ne bazuula ekitabo kya Enoka mwe bye mutalina mu Bible byali mu muzingo ogwo ne Enoka yayina ekitabo kya Enoka gw'omanyi bye kyogera gwe mama kivenako ekitabo kya Enoka ekitabo kya Enoka kikambwe nnyo kirina data era abantu ne bamala bakirabako nawulideko omwana omuwambi omukesi namwagadde ng'osoma ku bino ku TikTok alabika yakiguddeko wambi n'atandika amenyamu abantu naye yagira bugise nga ndowooza wabisoma n'abannyonnyola talinga fe abaabinternalizing naye naga yes abantu bazze bagesiwala bazze bagesiwala namuwulidde ku TikTok ekitabo kya Enoka ekitabo kirimu kinyo ekitono ekitabo kya Enoka kakati nno kye kikunnyonnyola tinno ate kyekiyitawo ne contradiction kyova olaba tebakikkiriza kiteeka mu Bible ezimu baagano kiteeka mu olwokuba bazuulanga ebitabo bino nga bina bye bicontradictinga kaakati ate na bino bye baateeka mu Bible eziriwo abantu bye bakkiriza edda ne babigoba ekitabo kya Enoka ekimu ku kisinga okubeeramu ekisinga okwerabika kye kikulaga nti nno Katonda abantu be yatonda Adamu ne Eva baali baddugavu tufudde ekitabo ekyo ekya Enoka kiraga Adamu ne Eva baali baddugavu oba mu kkala nga olaba chocolate okweyongerako okutuuka baali bwe batyo nga si baddugavu nnyo si Basudaani baali bwe batyo era bakulaga nti okusinza ku kitabo kya Enoka gundi nooza yali Lameka yazaala Nuwa endooza Nuwa we yamuzaala ng'omwana mweru nnyo Lameka n'akuba n'omulanga n'ayita Mikayiri malayika gy'abannyonnyo ekyo kye bazadde so kakati we baba nga Katonda yatonda abeeru ki ekyali mukubizza omulanga yatya nnyo Lameka azaala Nuwa nga atangaala nnyo okusinziira ku generation bwe zibadde kuva kubaabo bonna balameka be baana ba Adamu kuva ku Adamu Seezi najja azaala ba Jaredi baani bonna kutuuka ku Balameka n'abalala bonna Bisisera n'abalala so kaakati oli bwe yazaala sijjukira bulungi siri sate naye nja kuddamu nkinoonyeze eiza yali Lameka kuzaala Nuwa bakulaga mu kitabo kya Enoka nga yali mweru nnyo bonna ne batya ne bagamba malayika ajja atuyambe yes omwana azadde ekitegeeza tebaali basungu kakati ebyo ebimu kubikubisa ebitabo ebyo amakijjukidde Vladimir Putin wano olutalo nga lutandika naki kwe kugamba mbalageko nti ne Katonda ne gundi yali muddugavu Yesu Adamu nti yali muddugavu negwe omanye ebiri wano so kaakati ebyo byonna mbadde nkulagako nti mu muzingo guno omusajja gwe yamala okuzuula ku gwe bazuulamu eyo yes 1844 azze ku Sinaayi n'agugula ne ssente ze era bangi baamuvumira mu Europe noddira abamonka abanaku n'obabba n'obawa obusente obutono naye nagaa nange nali mwavu bwe nasasula nange abanteeka mu ssente kabaka w'e Russia so yabasasula obusente butono ne bamuwa omuzingo ng'abagambye kaagutwale ajja kuguza
ng'amanyi tebajja kugufunamu interest agutwala agulage kabaka eyamutaddemu ssente bibino bye nazudde gye wantumye natuuse era bibino byenvudde nayo kukakasa nti nvuddeyo kaakati watuuka eri kabaka abarasha ne guba kyovola abarasha balina ebitabo ebyo Putin bye babagamba nti balina data tebalimba balina data basirika busirisi ensi bagirina wano abasodox Roman Empire olwagwa ye church yali organized eyaddako mpulira aba orthodox yes bebo ba orthodox bebaliwa katuleke tujja kutuuka tunaddayo abantu bingi ovala nagambye nebituwe tunajja maaso eyo abantu bajja tusabanga tunyonyole ku ddiini zaabwe orthodox ejjeekya buddhism tuzibanyonyole adventist bavaawa bahawula bavaawa obulokole buvaawa byonna tujja kubibawa buli kye baagala kyonna tujja bibawa omusajja so kaakati omusajja wamala agutuusiza eri ne bagwagala ne bagusigaza ne bamuwamu copies wazireeta mu Europe n'alyoka atandika okuziwandiika oyo mu Germany wa Bonn kubanga omusajja yali yasoma theology ne philosophy kaakati bwawandiika najjajjamu ekitabo ekyo kyeyayita Revelation of Moses olwokuba yasomanga gwogera nnyo ku Moses n'amala n'agamba kyokwa Moses yali domina n'agamba eno yali Revelation kyali kitabo kye yawandiika ng'ajja mu muzingo guli gwe yafuna n'awandiika ekyo kyayita Revelation of Moses kaakati abalala omuzingo guno gwe gugwe gweyajja ku Sinaayi naye waliyo ate n'omuzingo gwe bajjamu Bible ate gwo gwadda waliyo n'omuzingo era ogwogera ku kitabo kyekimu kino conflict between egwogera ku byali mu bulamu obwali mu lusuku Edeni n'abaana be baazala si muzingo gumu gwokka ono yazuula ogwo Sinaayi ne gumuwa ebyo nakita Revelation of Moses ate ng'olwedde waliyo n'abaali babiwandiikako edda mu Bible ey'Abalatini gye bayita Vulgate Bible yes mbadde manyi y'Abalatini gye bavunula ne bagituwa mu Luzungu ate ey'Oluzungu yava mu Septuagint ey'Abagriiki Septuagint panna abirabo bitegeera ebintu bino simanyi kyekyakola ababisomawo emulimu olwokuba tuhandolinga bingi abantu bambi ebimu bibabuzaabuza naye kababimanye kale bakwate nti waliyo Bible gye bayita Septuagint ye Bible ey'okubiri kuzaasooka owandiikibwa kati okuva ku Septuagint ne kuddako Vulgate ey'Abalatini ne kulyoka kuddako olwo Bible ezaasooka ez'Abakatuliki ze Deuterocanonical ne kulyoka kuddako ba King James ne kuddako wenda zonna zi New International Version n'ebirala byonna ebyo byava Bible zonna ez'Oluzungu ze tuyina zaava mu Septuagint ey'Abagriiki yo yatandika owandiikibwa ddi nayo nja kukuwaako ebikikwatako so kaakati omusajja yawandiika n'akituuma Revelation ya Moses n'agamba ebitabo bino nga yabizudde n'agamba byawandiikibwa Moses naye nga si kyekitu ye yasooka okubiwa erinnya ti ebitabo byawandiikibwa Moses Revelation to Moses so kaakati bano bonna kye babagamba mbu Bible ebitabo ebitaano byawandiikibwa Moses ono ye yabineeminga 1884 n'agamba ebitabo bya Moses emyaka nga wayiseefu naye abalala bonna tebali babigambako nti bya Moses ye yabituuma Tichendofu ye yabituuma kyekiri ku likodi kaakati mu bitabo emwe muli ekitabo kino kitwalibwa njagala okudda ku kanoni nti ebitabo bino bazze babizuula bazze babizuula naye emizingo emirala gyali gyazuulibwa dda kaakati waliyo omuzingo ogw'Ameniya nagwo gwalina bye gwogera ku bulamu bwa Adamu ne Eva ng'abaddukira mu Ameniya nabo badduka n'ekitabo kyekimu ng'ono kye yazuula ku Sinaayi omuzingo gwe gumu ne bagenda mu Ameniya ekitabo kye yazuula ku Tichendofu ekitabo kye yazuula kyogera ku Adamu ne Eva n'omusota yes byonna n'abaana be baazaala ebitali mu Bayibuli eyammwe lwaki ngenda kuwa ensonga lwaki yo tebiriimu so ekitabo kino kyekimu ku kye basooka okuwandiika olwo n'abalala bonna ne bajja ne bakkiziganya naye abawandiisi ti kitabo kya Moses olwo amawanga ga West agasinga ne gabeera yuzi ku kitabo naye nga waliyo omuzingo ogw'Ameniya nagwo gwogera ku byebimu lwakuba bikontradictingamu akatono ogw'Ameniya nagwo gwogera ku kitabo kino kati gwo ogw'Ameniya gugamba era bitabo bya Moses ono ye yabituuma gwo ogw'Ameniya
gokukunyonya kimu ekitabo nti conflict between Adam, Eve and Satan yerinnya lye baakiwa ogwo ne gubeeraawo nga gokunyonya kwebyo tebaguteeka mu Bible zino ze tusoma ati gwali mu Ameniya wala kati bano Bible ze twawandiika nedda zirinako foundation we zaatandikira kaakati kankutuuseeko awo kaakati okuzza ku kye bayita kanoni kyajja kitya kanoni kigambo kiva mu kigambo eky'Olugiriiki kanoni 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 kitegeeza rule oba a yardstick oba a measuring stick mu Lugiriiki kati oba rula gye tukozesa okupima oba omuti gwe tukozesa okupima olina akuba ekifuba ne bapima omuti kaakati kyekigambo kanoni kaakati ekigambo kino kyatandika okukozesebwa ddi 1400 kanso ye Trent abala bonna tewali yayogera ku kigambo kanoni n'Enisiya tebakireetamu tebakyogerako nti kanoni bagenda otandika obyogera canonist of the Bible ba kanso ya Trent 1400 kati bo nga bagamba ki kaakati bakijjawa nti bakikozesa abantu bano okutandika okuyita nti eno kanoni naye si bwe kyali Abayudaaya bonna abawandiika Bayibuli eyasooka bayina ensonga ze basinzaako ne bagamba bino by'ebitabo bye tugenda okutwala kuba byali bingi ebyali mu saturation kaakati bitandika bitya nti nno kanoni ekigambo nkunyonidde mwe kiva we baali bawandiika Bayibuli eyasookera ddala yali y'Abayudaaya Bayibuli eno baakuŋŋaanya emizingo egy'enjawulo ng'era kino baakijjawa nti no we baabatwala mu bunyaga Babuloni ku mulembe gwa Nebukadduneeza jjukira tempo yonna baagyokya abantu baddukanga n'emizingo buli eyataasanga kye yataasa kyosobodde kyogenda kyosikamu kaakati ne bagenda nagyo Babuloni ekitegeeza egimu jjajja n'okujja kubanga ebintu bingi ebyo byasaanawo tetwabifuna era twakola loosi naddala mu kwokya library ya Alexandria waliwo agasirwa agayokya library ya Alexandria wana Egypt agagavandala agamu North Africa ago ne bamameruka abavamu sajja beri byali bisiru tokaaba so kaakati we bookya tempo buli bamu bajjanga basikawo bataasa ebitabo ne babatwala mu bunyage n'ebitabo byabwe Babuloni kaakati Cyrus the Great wamala okuwamba Babuloni wadawo empire ya Bumedi ne Buperusi Cyrus yakkiriza Abayudaaya baddeyo bazimbe tempo ne byonna ebyabwe bye baawamba ebikompe bya gold ebisuka mu 1500 amasowaani aga gold ebiki byonna ebyotereza ebya zaabu mwe baateekanga obubaani byonna obwambe bwe bakozesanga mu saddaaka okuwaayo byonna baabitwala Cyrus yabibawa kati n'emizingo ne babalagira badde nagyo kati ne bayoola Babuloni mwagijja Yerusaalemi ne mugitwala Babuloni babawambi kati ate mugizaayo Babuloni mu kugizaayo abaakulira okuzaayo Abayudaaya Babuloni kwaliko Nekemeya kwaliko Ezira nabbi Ezira Nekemeya n'omulala baali bamuyitaani Zerubbaberi ye yalinga Ssaabakabona era bano be baakwasa byonna ebintu nti Cyrus biibyo tubibawadde Abayudaaya muddeyo nabyo mwolekere kaakati we baatuuka ne bakomawo ne library ezimu ezitaayokyebwa Nekemeya olwatuuka ne batandika okwera jjukira emyaka gyayitawo mingi kumpi emyaka nga gyali ndowooza nga 8 arawundi ne batandika okwera mu bifo byonna ebyali mu Isirayiri ebyasigala kaakati n'ebimu mu kukebera mu library Nekemeya n'agenda agwa ku bitabo era wosoma ekitabo kya Nekemeya chapter esooka ndowooza lunyirira 13 paka 15 Nekemeya we yateerawo gye tutwalanga kanoni gye basinziirako okulonda nti bino bye bitabo bye tukkiriza mu Bayibuli y'Abayudaaya Tanaka Nekemeya ye yaleyinga foundation teyagiyita kanoni wabula ye yagamba bugambi nti bwe twabadde tuweera tempo n'ebitabo byonna nagudde ku library lwakuba sibaddeko na Bible naali basomeddemukko naye nzijukira nakakwotinzeeko wano olw'okwagala okukabasomesaamu nga Nekemeya agamba mazo bwe baayeze ne bazigula buli ewakyafu na kino okukebera ebiri mu library yagudde ku bitabo ebimu oba ku mizingo so katwala Nekemeya
chapter eyokubiri 13-15 Nekemeya agamba nti we founded a library and collected books about kings nakunganya ebitabo ebyogera ku bakabaka prophets banabbi and writings about offerings n'ebirala n'ebigundi liturgical duty. So kaakati bino bye yayogerako bye basinzirako okugamba bino bye bitabo birina okuba mu Bible y'Abayudaaya. Nekemeya ng'akomyewo okuva e Babuloni oluvannyuma lw'emyaka 8 kuba baabatwala rawundi 5 ndowooza 73 Cyrus n'ajjanga 513 awo ng'ekyasa kiggwako. Anti baabalanga badda mabega mu BC. Bino byonyumya before ne Yesu nga tannajja. Yes, tempo bagisanyawo 5 ndowooza 72 ne babatwala mu bunyage Babuloni. Then ne bakomawo nga mu 512 ne baddayo Yerusalemu. Kaakati Nekemeya waatuuka era Bible ye ya Tanaka y'Abayudaaya tewaali kanoni gye basinziirako nga mwe babalimba canonist of the Bible. Kanoni gye balinga gye bagobera ate nga si kigambo kanoni kulaza kanoni kyatandika kukozesebwa 1400 kanso ya Trent. Naye kanoni tekyakozesebwanga. Wano Nekemeya ye yabagamba bugambi nti nga tukomyewo okuva mu bunyage oba period gye tuyita post-exilic period. Exilic period. Exilic lujide exile. Post oluvannyuma lwa exile. Waliwo kye bayita pre-exilic period, before exile ne post. Post we baakomawo nga mumazo kiwedde. Yes, tukomyewo. Mwawambibwa ne mugenda ne muwaŋŋanguka. Kakati mukomyewo. Kati mukukomawo. Muwaŋŋangusa ebitabo bingi ebyawandiikibwa. Daniel jjukira bwe yagendera e Babuloni. Daniel n'aba mugezi ne ba Sadraki, Misaki n'Abedunego. Ebitabo bya Daniel byawandiikibwa mu period eyo ya bunyage. Ebitabo by'aba Yeremiya byawandiikibwa before bunyage ng'abalabbula. We mutaakola bino ennyumba erisaanawo era yasaanawo. Yeremiya yabiwandiika before. Ezekiel n'awandiika nti the valley of dry bones, ndaba amagumba nga ayiragula ku nyumba. Bahoseya bonna ne balagula ku nyumba ya Isirayiri mu biseera bya exile. So kaakati ebitabo bibyo Nekemeya bwe badda bye baazuula ne writings endala nga muno mwe muli kaakati kansooke nkunnyonnyoleko nkulaze Nekemeya wannyonnyolera kino baazuulamu ebitabo ebikwata ku bakabaka. Baazula bitwala ku bakabaka bannabbi ne writings ezikwata ku offering n'ensinza n'ebirala byonna y'Abayudaaya. Era we baabisuula ebyo by'ebitabo bye baateeka mu Tanaka Bible y'Abayudaaya ebitabo 24 bye biri mu Bible y'Abayudaaya 24 books. Yes, bye bitya mu bitabo bino 24. Era abantu kye nabasomesa buli ekirungi tebaddamu kuwakana bakkiriza nti Bible y'Abayudaaya ye Tanaka. Bible eno erimu section 3. Section esooka ye ya Torah. Torah eno bagikompayiringa mu mwaka gwa 4 BC ne bagigatta wamu yonna nti ne baddira omuzingo oguliko Genesis ogubadde wali ne baleeta n'ogwakuva n'ogwaki ne babiwandiika wamu. Nebikola section ya Torah mu bina twogera nga Yesu tajjanga so okuva bina kutuuka ku 2 BC Torah eno we bagikompayiringira. Gena maaso kaakati Torah bagikompayiringa lwaki nti Nekemeya yagamba twazuula ebitabo ebyogera ku ki ku bakabaka n'ebyogera ku teachings. Teachings kyeki b'Abayudaaya tebabiyita bitabo bya Moses, babiyita ebitabo ebya teachings ebisomesa byasomesa bwe yatandika kusaddaaka ku ki. So kaakati mu teachings mulimu ebitabo 5 byebikola Torah: Genesis, Leviticus, Exodus, Number and Deuteronomy. Ebitabo bikadde ebyo byonna zimama ebiri anti Bible sigimanyi mama ebiri ne mugundi mu New Testament ebyo biriye abiri mu Old Testament. Wano mu yamweno y'Abakatuliki naye Abayudaaya tebalina Old Testament, bo tebabimanyi eyo Testament. Bo bayineemu nga Torah. Kati Torah yegatta Tanaka. Kakati section esooka basinzira ku Nekemeya baddira ebitabo ebikwata ku teachings zonna Abayisirayiri we baatambula bye baakola ki byonna ne byogera ku nsi bwe yatandikibwawo naye nga nabo tebamanyi byogera bitya.
wabula ku bitabo bye bayina essaawa eyo mizingo gye baagwako awo obutono bwaga nti Adamu yazaala abaana Kayini ne gundi ne bakomaawo olw'okuba tebaayina birala details so bo ne bakuwandiikira ebyo era mu Tanaka y'Abayudaaya ebyo bye birimu ebyogera ku kutonda ensi n'okwonoona so ng'abalala babirina kaakati eyo tola nebeera ng'erimu ebitabo 5 ebiri ku teachings ebisomesa bitaano kaakati gundi Tanaka yemu nebeera mu section endala eya Nevimu eno yeyogera ku baprofi biri ebitabo 8 Nevimu byebyogera ku baprofits byebyogera ku bakabaka bakings oba baprofits bakings bye bakolanga present ekisooka ekyatola kirimu teachings kisomesa ku Ibulayimu gundi eyo kyekikola kyetola so kakati tola nebeera mu bitaano Nevimu nebeeramu ebitabo 8 ng'eyogera ku nabbi Ezeekeri oyo ali mu Nevimu nabbi Isaaya Nevimu so bye bitabo 8 eri ku bannabbi eri ku bakings asiba kings bannabbi okay so kakati section ebeera ya Nevimu eyogera ku bannabbi then ne bakabaka bye baali byonna ne babagatta awo eyo Nevimu yes kakati Ketivimu eyo yennyonnyola ku literature omulamu emuli ebitabo nga gundi omubuulizi ebiki byonna ebyo kakati section erimu ebitabo 11 kati 11 wogatta n'8 n'ebitaano bibitabo 24 so ebikola Tanaka tebalina mbuno mwoyo ye yaba inspiringa tebamanyi Abayudaaya mwoyo tebamumanyi nako so oli wagamba mwoyo ya inspiringa Abayudaaya tebamanyi mwoyo Yesu ye yaleeta ebya mwoyo bo tebabimanyi nako Abayudaaya Abayisirayiri tebagalira ddala Abayudaaya munjikiriza eya Judaism ey'Abayisirayiri ebya mwoyo mutukuvu tebabimanyi tebira nti oli yayimirira ewantu Katonda n'amukkako n'amugamba embooko eyinza okunyookeraawo bo mwoyo tebamumanyi nobaga mwoyo kanso y'Enisiya ye yaleeta bamwoyo n'ebirala ebyo so kaakati Tanaka nigwa so mukola Tanaka tewaaliwo inspiration mu ya mwoyo mutukuvu ne Kemeya ye yaba inspiringa kaakati obutongerako Bible nkamaliza wano obutongerako Bible eno ne Kemeya we yamala okuwandiika waaliwo bannabbi abalala abaddako naye kyovola nti Bible yaffe ekoba ku Malaki we yabeerawo ndowooza mu kyasa kya 3 BC Malaki ye nabbi Bible y'Abayudaaya ekoma ku Malaki ekyasa ekyokusatu around emyaka gya 4 awo Malaki we yabeerayo ye nabbi eyasembayo okuvaawo wonna tetwadda kumanya kubikwata ku Isirayiri naye nga history yaliyo waliyo abaddako bannabbi abalala n'abaki naye tebabawandiikako olwaki tinno ne Kemeya yali yamala dda okubalaga ebirina okuteekebwa mu Bible y'Abayudaaya tebayongerako birala kaakati ebitabo ebirala byebiri mu Bible y'Abakatuliki yesinga ku y'Abaprotestant Bible y'Abakatuliki ya bitabo 74 ey'Abaprotestant ya 66 zaawukana maama we oyagala kunkomya tutandikirawo oba tugende mu maaso nga tetunnakoma njagala kugira kati olwo byogambidde byakutya ku baana ba Adamu anti ebitabo kyenkulaza nti no mu Bible y'Abayudaaya eyogerako nti Adamu yazaala Kayini Aberi Seezi nekomaawo teyongerako ey'Abayudaaya kaakati wagambye n'ey'Abayudaaya nayo teyabiwandiikako yasika muzingo gumu kwe yasinziira gyali gyasaasaana dda gyali gyasaasaana dda mu kubayigganya emizingo gyatandika okusaasaana mu mwaka gwa 722 era emizingo egisinga egiri pure emituufu ennyo ogisanga mu Ethiopia Putin gye yeewaana nakyo lwaki nti mu Ethiopia era n'omuzingo guno gwennyini gwe nkugambye gundi Codex Sinaiticus baali tebaguwandiika mu Luyudaaya baali baguwandiika mu Gezes lulimi lw'aba Ethiopia Abayudaaya abali mu Ethiopia be balina olulimi olwo lwa Gezes olwali balutwala nga liturgical language of the Tawahedo Church of Ethiopia Tawahedo Church ye church ey'Abayudaaya ey'omu Ethiopia era church eno
abaliyo abayudaaya abali mu Ethiopia be bayita ba better Jews. Abayudaaya balimu ebika abaddala bali Ethiopia abayudaaya abaddala ba better Jews gye bali abayudaaya bawerera ddala kaakati. Abayudaaya bano baatuuka batya nti nno Assyrian Empire ye yasooka okuwamba ekiyitibwa Isirayiri. Jjukira Isirayiri okuva kabaka David ne Solomon yakutukamu kingdoms bbiri. Kingdom eya Isirayiri eya mu north n'eya Yuda mu south. Kaakati gundi Assyrian Empire abawamba bonna ebika ebyali mu kingdom ey'omu north ne babatwala mu bunyage. Esiriya ne babajja e Yerusalemi. Kaakati mu kubawamba waliwo abadduka bo ne bagaana okuwambibwa ne basala ne bajja mu Ethiopia. Bali babeerako ddala kumpi mbwe emitwalo gyalinga mitwalo 10. Badduka ne bajja mu Ethiopia mu 722 Sagoni owookubiri owa Ethiopia bagisanga nkalu teriimu muntu yenna. Ng'ate teriimu, yalimu abantu. Yalimu. Naffe tubagobewo badde waabwe. Era abantu abo baba accommodatinga bulungi nga tebalina buzibu. Interaction yaliwo. Kaakati ate Ethiopia n'ekirala ng'oggyeko bano abaagendayo olwa Assyrian Empire abaasookera ddala okugenda mu Ethiopia. Kyova olaba nti Haile Selassie yayita Lion of Judah nti ava mu layini eyo. Ab'Ethiopia Abayudaaya bangi era Ethiopia abasinga Abayudaaya nnyo balina origin lwakuba kala yajja ekyuka. Ab'Ethiopia abaasookera ddala Abayudaaya baagendayo ku mulembe gwa kabaka Solomon. Queen we Sheba we yakyala e Yerusalemi. Queen we Sheba yali mukyala. Sheba kisumya nti yali Ethiopia. We yawulira amagezi ga Solomon n'ayagala gyatizinge Solomon amugezesa alabe nettutumu. Kozi naye yali mulogeera Sheba oba teyali? Teyali, ye yali queen nga yakulembera abantu b'omu Ethiopia. Kaakati n'ayagala agende n'atambula olugendo lwamala kumpi emyaka ng'ebiri. Yagenda n'abakozi bangi. Abantu tebamanya bintu balowooza nti yatambulanga omukazi wo bw'atambula n'agenda ewaabwe. Yatambula n'abantu bangi paka wa Solomon. Yatuuka ewa Solomon. Solomon Isirayiri baali baakula dda n'amawanga ago nga balina tiles bagira amayinja. Kuba tiles ezisinga ziva mu mayinja. Obsidian ani waliyo amayinja agaba ameeru nga gatangaala ng'era wolaba mabo gwe tuyina omu. Kaakati ono Queen we Sheba we yatuuka mu lubiri lwa Solomon yalaba amayinja ge baazimbisanga gatangaala ng'amazzi. Yagenda oyingira ewa Solomon yalaba mabo gwe baakozesa n'alowooza amazzi agenda gwayo agenda galinnya n'asika engoye ze bw'ati n'alaga Solomon ebisambi. Solomon si ye yali omwenzi ngaki. Solomon yamaliza yeebase ne Queen we Sheba. Queen we Sheba mukuddayo yaddayo n'olubuto. Kaakati kye bava bagamba nti Haile Selassie bava mu ruling dynasty y'Abayudaaya kwe kweyita Rastafari oba Tafari Denjomai. Nga kitegeeza ki? Empologoma ya Yuda e Yerusalemi naye ava mu lulyo lwaki lw'Abayudaaya. Era n'Abayudaaya n'Abayisirayiri kaakati bawa ekitiibwa abantu b'omu Ethiopia abavaayo era baabatikka bangi ne babazaayo eri nga naye kala yanjawulo kubali abaliyo. Kuba bano Abayudaaya abali Netanyahu beeru nnyo. Abayudaaya si bwe baali Abayisirayiri. Oli yali mutufu ogamba nti Bayisirayiri bano baawamba buwambi. Netanyahu nga bamukebedde alina y'Abayudaaya be yeeyita Poland eyo bonna. Abayudaaya batuufu be bano abali mu Ethiopia abaddukira e Lebanoni n'abakola n'akasana ne kabaaca ne batu balinga wolaba bano ab'Eritrea be tulaba n'abakibwe batyo. So kaakati Queen we Sheba mu kuddayo yaddayo n'olubuto ate ne bamuweerako n'Abayudaaya bangi nga ebirabo. Kaakati abo nabo ne baddayo ne basenga mu Ethiopia. Kaakati kwe bagatta ne Sagoni we yawambira gundi mu biseera bya Syrian conquest 722 nabo ne Abayudaaya bangi ne bagwera mu Ethiopia be bayita ba Beta Jew. Abayudaaya b'omu Ethiopia era abayina religion yaabwe ya Tawahedo Church era be bayina emizingo era nabo basoma Tanaka be bayina emizingo gino egimu eja Bible. Bayina emizingo egiri ku alaali mu Ethiopia badduka nagyo. Kaakati eriyo ate ne Bible endala ey'Abasamaliya nga Abayudaaya. Abasamaliya Abayudaaya be baatwalibwa Abayudaaya mu biseera bya Syrian conquest 722 ne batwalibwa e Siriya. Bwe baatwalibwa e Siriya
tulugamba bisi bwe batwalibwa Syria baatuka Syrian Empire yali yatwala ebbanga ddene ng'ekyafuga ne batuuka ne beerabira ebyokudda mu Isirayiri abamu baakoma abala ne bagaanirayo bano baagenda nabo n'emizingo era emizingo egyo girina information era girina ebimu bye baatabulanga ne biconfusinga kati omuzingo gwe Syria oba gwe bayita Samarian kanoni nabo balina Bibble eyaabwe efaanaganamu ey'Abayudaaya etya nti Tola ebitabo ebitaano nabali bye bakkiririzaamu Abasamaliya abadduka nabo baganda b'Abayudaaya so nabo balina Bibble naye yaabwe ekoma ku bitabo bitaano byokka ekoma ku Tola ne vimu kati vimu mbuno bino by'abakabaka n'ebiki bye baakola bitabo by'Abayoswa bo baabigaana lwaki ti ebisinga baagenda nga bo bali mu buwambe ebisinga bo ne babigaana baakoma era bo bagamba nti ebitabo ebituufu byokka byebyo ebitaano Abasamaliya Bibble yaabwe nga nabo Bayudaaya Abasamaliya gye bali mu Siriya Jordan baasaasaana amawanga era ebitabo byabwe ebyo birina enjawulo nti ebituuka ku myaka egimu egy'abano bajjajja baffe nti Adamu yafiira ku 93 ekyabo ate emyaka gyawukana bo bawakanamu tegyali 93 bagamba bagyalinga 9 around 8 baawukana mu myaka then eyo gyogera ki ku baana emizingo abaana baagamu anti nagyo era tegyogera ku baana olw'okuba gifaanagana n'Abayudaaya tebaafuna mizingo gino mirala Ab'Ethiopia abeeri gye balina nabo Armenia Armenia Slovenic gundi script then n'Abalatini oba Abaroomu gwe baafuna egimu ku bye baateeka nabo bagirina nga gyogera ku baana so kaakati kamalize kano nti kaakati abo Abasamaliya ab'omu Ethiopia bwe bakaayanira n'Abayudaaya ne baawukanamu mu bitabo ebitukuvu kyekyabwe kya bitabo bitaano byokka tebagattako bino ebirala then ekirala mu bitabo byabwe mubimu ku teachings zaabwe ekintu ekya monogamy be baakireeta Abasamaliya Abayudaaya tobabulira muno omusajja awasa mukazi omu n'abajuwa n'Abayisirayiri bano nkugambye bikyusa bukyusa ennaku zino lwakundi kali kyanda naye Abayudaaya polygamy kyovola buli kabaka yawasanga bangi omuntu alina owasa abakazi kakati Abayudaaya b'e Samaliya bo be balina monogamy be baakireeta mbu omusajja alina kuwasa mukazi omu tekiriiyo ne mu biro ebya Bibble by'okuwasa omukazi omu si bya Katonda ate bya Katonda Katonda kye yagamba tino omukyala omukazi kyanaava aleka kitaawe ne nnyina n'agenda neyegatta ne musajja ne babeera muntu omu teyagamba nti nno n'awasa mukazi omu ne babeera muntu omu osobola okuwasa abakazi 3 mwenna nga muli muntu omu nga bonna beeyita mukyala Nuruddin bonna buli omu yawasa Ibulayimu yawasa baawasa so tekyaliyo bo tebakimanyi kati bano b'e Samaliya be baaleeta monogamy mu Bayudaaya bagikopa ate eyo mu Siriya tiwali abamu abalina enzikiriza bo bawasa nabo ne bakireeta ne bakiteeka mu kitabo kyabwe eky'Abasamaliya era bo bawakanya n'Abayudaaya nti Katonda ne Moses amateeka teyagafunira ku Sinaayi bo bagamba yagafunira ku mountain Garizimu eri ng'ova Isirayiri weeyongeranga mu North kudda Siriya era b'ekifo kyabwe ekitukuvu si Yerusaalemi Garizimu kati ebyo bawakana naye nga bonna Bayudaaya omanya ekiryawo so kaakati wano nsumuluddeko katono kaakati oluddako ngenda kudda mbaleetere kanoni y'Abakatoliki n'Abaprotestanti abalokole tetujja baleeta kubawo baluvannyuma nnyo bajjojjo wano olukumi nga batandika mu Amerika ennyo awo we batandikira wano abalokole we bajjira bajjojjo nnyo Yesu tannabamanya nabbamanyi abalokole ba 7 ba 18 abakyawo bonna badda era ni Giwait yaliwo ddi ni Giwait baamala kusoma bunnabbi bwa Daniel ne balagula ebifu ne beetundako ebyobugagga byonna mbu Yesu ajja n'atajja kweyita Adventist abalindirira era ni Giwait yalagula ng'asoma Daniel nti ennaku 26 olwo ekifo ekitukuvu ne kiryoka kirongoosa obunnabbi nga naye obunnabbi obusinga bwayita n'okuyita ye ne bwe baabalaba ne balaba nga butuukira 1844 ne balangirira enkomerero nti ejja ne babeera mu kusinza ne batunda ebyabwe byonna baali tebanakufuuka ba 7th naye nga baali bakuuma olunaku olw'omusanvu n'ebirala byonna nga balina futures kaakati ne batandika
olunaku lwatuuka Yesu enkoko baziridde embaata beetuuzeeko buli kimu era we baatandikira okudda ne babayita abalindirira Kristo we byavaawo 7 batandika okuzza ebirabo baali tebawa kimu kya 10 ne batandika obizza byonna ebyo tuzeewo kyaki twetundako ebyafu twabitunda so bajja luvannyuma abo bonna kuwa information nkoze bubi nabakwano bange aba 7th bagamba badda nnyo era ni White ye nabbi waabwe ba Yesu batya Yesu yamanya ku 7th oba Petero bale balina we bakwotinga Petero nga yogera ku 7th mu Bible yonna ate Yesu yayogera ku 7th ani n'obukatuuki teyabwogerako kaakati mumwesibako lwaki kubanga tuyinza okugamba nti aba 7th bagira aliko ni weeziri Ellen G. White ne William Miller nga batandika bo bakebere Ellen G. White ne William Helen G. White ne William Miller batandikirawo basome busomi kitabo kye The Great Controversy kyeki kunyonya frustration yaliwo mu kulindirira The Great Controversy yes nkutadde mbatadde mozerindako ekijimusa kya Fatiso nyindako ekijimusa kya Fatiso munkubire bukubire essimu sigenda kyogera ku kijimusa 0701 55 85 63 awakana ku bye tuwogeddeko tuwe Bwino wansi awo tokana bukanyi balimba tekawo Bwino omuwe details otukwotingire n'ekitabo otulage ne kanoni tino bana izali sense nkulage nja kukulaga Bible nga bajja bakyusa bita 27 3 kiki bino tubiganyi bino mbiganyi kandi ezali wali mu kulonda ebitabo bya Bible mwasiitana mama